Kitalo nnyo nyini ddala mawulire si malungi amawulire gannaku Munnayuganda omuddusi w'emisinde Nakinku wetwogerera olunaku olwaleero Cheptegei Rebecca avudde mu bulamu bw'ensi kyannaku era kibi nnyo bw'owuliriza story y'okufa kwe butya bwe kwaze wetwogerera mu kaseera kano eddwaliro mwafiiridde kyewuunyisa nti ate omuntu eyamuleetedde okufa kwe ye mwakyajjanjabirwa mbeera akyereese Rebecca Cheptegei okubanga afa ngenda kuba mbikuwa nkuwe n'ensonga eyamuviiriddeko oba oliawo okugenda mu kaseera akazibu akalese ne bbaawe nga ali mu ddwaliro apookya na bisago nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda okwosaako n'ebweru waalyo tuku updates nga zaakagwawo y'ensonga lwaki tukusaba video giweka like kijamba okuba nga edduka ku misinde gy'amaanyi etuuke ku oyo ayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde mbutongole twegatteko ng'osubscribinga nyina musenyiga mujja kunsonyiwa twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okuba nga ofuna updates eziri latest buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda kyannaku era kitalo nnyo nnyini ddala nti omu ku baddusi b'eggwanga Uganda mu mwaka guno betusoose okuba nga tuwulira abagenze ne batukiikirira mu mpaka za Olympics ezibadde mu Paris oba Paris ekibuga kya France not Falance mbadde njogedde Mfalasi omuwala amanyiddwa nga Rebecca Cheptegei olunaku olwaleero assizza ogw'enkomerero era ng'ono avudde mu bulamu bw'ensi ono afiiridde mu ggwanga lya Kenya era ng'ono gy'abadde awangaalira oluvannyuma lw'okuba nti embeera y'omulimu gwakola ogw'okudduka emisinde eyawano Uganda ebadde temusobozesa kutrainingirawo bw'atyo nga yagenda mu ggwanga lya Kenya nga gy'atrainingira era gye yasinziira n'ayolekera mu France n'aba nga akiikirira eggwanga Uganda mu Olympics yadduka emisinde era bangi ku bantu twamukongratulatinga ndowooza oba ne ku Vicky exclusive wano twateekayoko ku kifaananyi kye nga tumukongratulatinga bwe mba seerabidde kaakati Rebecca ekimusse nsonga za ttaka baawe oba boyfriend si baawe ndowooza mu mateeka but boyfriend we muganzi we ye kennyini ye yagenda n'agula ekidomola ky'amafuta ekya petrol n'ajja n'akiyiira Rebecca Cheptegei Munnayuganda n'amumako omuliro era bw'atyo n'atandika okukwata omuliro ebyembi omuliro ogwo gwakwatiramu ne boyfriend oba muganzi we eyagukuma era nga muganzi we si Munnayuganda nga bwe nkugambye nti bano babadde babeera mu Kenya okusinziira ku poliisi ey'eggwanga ery'e Kenya bwetegeeza Rebecca Cheptegei abadde afuna obujjanjabi mu ddwaliro erimanyiddwa nga Moi Teaching and Referring Hospital era nga lino lisangibwa mu Eldoret City mu ggwanga erya Kenya okusinziira ku komanda wa Trans Nzoia County Police ategeeza nti omwami olunaku olw'Emmande Cheptegei yafunamu obutakkaanya ku lunaku olw'Essande ne muganzi we amanyiddwa nga Dickson Ndiema era nga olw'Essande lwonna kumpi bano ababiri Dickson Ndiema ne Rebecca Cheptegei omugenzi kati baalumalako bakaayana oba nga bayomba bafunamu obutakkaanya then olunaku olw'Emmande Dickson ono Ndiema y'omu boyfriend oba muganzi we n'agenda ku makya n'agula ekidomola kya petroli bw'atyo n'ajja n'akiyiwa ku Munnayuganda munnaffe Rebecca Cheptegei oluvannyuma yakwata akabiriiti n'akasaza era n'akamusuulako omuliro ne gutandika okuba nga guteta ebyembi omuliro guno nga gwaka engeri yali nti amuyiridde amafuta mangi ate nga amuli kumpi n'omukusaza akabiriiti
amafuta ago gasobola okukwatira mu omuliro ogwo gwasobola okukwatira mu ne Dickson ndiye makenyini boyfriend oba muganzi we naye bwe gutyo ne gubanga gukola ki nga gumwocha abaddukirize basobola okujja ne babanga babayoola bano bombi ababiri nga tebamanyi kibaddewo oba oliawo mukaddaako ne babatwala mu ddwaliro mu bunnambiro gye babadde bafunira obujjanjabi bombi mu ddwaliro eryo lyenkugambye libanyiddwa nga Moi Technical and Referring Hospital. Era Rebecca Cheptegei wafiiridde mu ddwaliro lyerimu noono eyaleeta obuzibu buno bwonna oba eyamukumako omuliro boyfriend oba muganzi we naye eryo eddwaliro lyerimu mwakyagenda maaso n'okubanga ajjanjabirwa mu kiseera kino kyennyini. Ekisinga okuba nti kikwasa ennaku bazadde ba Cheptegei Rebecca omugenzi kati bategeezezza police nti ono boyfriend we Dickson not Derek abadde ali mu nkaayana za ttaka ne muwala waabwe era ng'ettaka eryo eribadde likaayanirwa libadde lisangibwa side ki alibadde lisangibwa mu Nzoyi era nga ettaka eryo Rebecca we yali yaligula liriraanye ekifo we batrainingira emisinde oba we babadde nga batera okutrainingira era y'ensonga y'emu eyajja Rebecca Cheptegei mu ggwanga lye Uganda n'agenda mu Kenya asobole okufuna okutendekebwa okw'amaanyi era okutendekebwa kwe ebibala ebyakuvaamu kwe kuba nti omwaka guno gwennyini yasobola okugenda mu Paris mu France n'akiikirira eggwanga erya Uganda mu Olympics ow'omwaka guno era ettaka eryo abantu bangi abatera okugulawo mu area eyo babeera baddusi ba misinde so Rebecca Cheptegei yali yagula ettaka eryo awo wennyini okuliraana training center eno ey'emisinde then kaakati ye boyfriend nga alinawo oba oliawo ensonga zaabwe oba yayongerako ssente ekyo tewali akimanyi poliisi mu kaseera kano lipooti gyetuwa era gyeraga okuva mu ggwanga erya Kenya genda omuguliro olabe mu kaseera kano eraga nti enkaayana z'ettaka ze zaaviirako ono omulenzi okuba nga akola atya ayokya omuwala ono so mu kiseera kino embeera nzibu nnyo nnyini ddala era mawulire gannaku ffe ng'eggwanga Uganda tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa bya nsusso Omukama Katonda agumye abafamily mu kaseera kano Uganda tufunye abantu bangi abava mu northern eyo abakiikirira ensi eno naddala wekituuka mu by'okupirimpya oba mu kudduka emisinde era ng'abantu bangi abetujje waggulu eyo oba mu mambuka g'eggwanga Uganda abagezezzaako okutukiikirira ne batuweesa ekitiibwa Cheptegei weeyongulu Kiprotich weeyongulu so abantu bangi betufunye nga baveeyo waggulu ne bakiikirira eggwanga Uganda mu misinde so wetwogerera kaseera kannaku era ndowooza oba oliawo report okuva mu poliisi y'e Kenya egenda kutuuka ku poliisi ya wano Uganda ndowooza bakwatagane bategerere eddala ekituufu ate tusaba abasawo bakole omulimu ogw'amaanyi oyo omusajja boyfriend Dickson bamujjanja awone then avunaanibwe mu mbuga z'amateeka kuba kati kino kikolwa kyakutta muntu this is not attempt murder attempting okukola ki okutta omuntu kuno si kugezaako because kutta already omuntu yakoze eki omuntu yafudde so mu kiseera kino kiseera ekyekiyongobera eggwanga Uganda lyekirimu because omuntu afudde abadde wa mugaso nnyo eri eggwanga abadde alina kya presenting ekifaananyi ekigazi era ekinene ennyo eri eggwanga Uganda nga gavumenti tennaba kubanga evaayo kwogera ku kufa kwa Rebecca Cheptegei as of now y'eggwanga Uganda
nga tusuubira okuba nti bagenda kuyambako ku famire enteekateeka ez'okuziika n'okuwummuza omwoyo gw'omugenzi lubeerera zibe nga zitambula mu mirembe. Ffe nga Vic Exclusive tugenda kuba tukuwa updates ezo mpola mpola osobola okuba ng'omanya ebifasayidi zetu. Tuyinza obutasobola kugenda baweereza binaabeera mu maziika ku ground yennyini, naye tusuubiza okubawa updates mu mbeera nga bw'endaba. Tomanya tusobola n'okugenda but twagadde tusooke tuba informing nti bambi omuwala oyo avudde mu bulamu bw'ensi, Uganda efiiriddwa kinene nnyo. Abantu bano nze ng'omuntu ndowooza nti ne gavumenti yali badde bateeka ku payroll. Nategeezebwako nti Kiprotich asasulwa buli mwezi. Bwe nategeezebwako but confirming that information. Nekera Uganda erina okwongeramuko ku maanyi mu recognizing abantu bano boxers, abakubi b'emisambagere n'ebikonde, abano abaana abaddusi, ne ba artist abakoze ennyo ne basukka ku mutendera guno ogwaffe ogw'e Uganda ne bapresentinga Uganda mu nsi endala. Ndowooza beetaaga okubaako engeri gye baba rewardinga nga kiri fair. Tetulinda nnyo Munnayuganda kutuuka mu mbeera Eddie Kenzo gye yalimu mu kaseera kali n'akaabira gavumenti weeyayo. Oba tetulinda mbeera ya kukaayanira poloti nti ate omuddusi w'eggwanga Uganda embeera emuviiriddeko okufa kukaayanira poloti. Walabako amawulire ga Nzukulu? Yakola atya? Nzukulu embeera yamubijjiranga ne mukazi gw'omwali amazzi gamuyitamu. Kyokka ng'ate aseti yaki? Waliwo yayita manyi Nzukulu mu Misenyi. Aseti ya ggwanga. So abantu bangi bafa. Abantu bangi bafa ne family zaabwe ne zitakola ki? Ne zitafiibwako. Era n'ekino katukisabire wano gavumenti. Mukirowoozeeko omuntu ng'ono abantu babadde alabirira. At least akasiimo ke mwali badde mwagala okumuwa mwe mwali badde mugambira nti asi bwali tuleetera omudaali bwe guti, bwali tuleetera omusipi bwe guti, tuli mulabirira obulamu bwe bwonna. Kakati ekyo kyakozeeko ekitono bye mwadde musuubira oba bye mukyasuubira okubanga mwali bimuwadde mu maaso eyo nga amaze okubakolera kyemukola ki, kyemugamba nti Uganda kyesaana okufuna mu Olympics, mukikwate mukiwe famire ye. Mulema okubanga mugenda mu maziika musuubize busuubiza muwe buwi bantu ssuubi, enduulu ebakubirwe, engalo zibakubirwe, ebyo byonna biggwe bikomaawo. Ekyo tekijja kuba kituufu. Just kye mulina okuba nga mukola mukwasaganye mpola mpola ensonga zibeere nga zikola ki, ensonga zibeere nga zitambula bulungi. So kitalo nnyo nyini ddala mu kaseera kano kye tusobola okubagamba. Mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15